Kulondola is to investigate. Kulondola is to eyes on. Eyes, okay. I know, but eyes on ekizibu kye Uganda kye twali tulabye mu history. Nti president yabeeranga n'obuyinza bungi. Kati oteekawo otya kiwandiise nga valve ebeera nga emutunuulira ate awamu negaana negamba kati gobeera constitution wano gobeera etteeka n'ebirala kalondoozi so twateekawo parliament kati naye bw'ogiwa omulimu ogwo nga yerwoku lw'abantu sala amagezi nnyo okulaba nti oli executive president ne cabinet ye tebagituga ani okugituga president bagiremesa okugituga okulemesa is different oli ayinza oga nti tewali sente n'omusaala tewali ebyokukozesa byonna tebiri kati ne mubeerawo nga MPs temulina kyakukola n'akola byayagala by then waba nga temukkiriza naye nga mwagala okukkiriza naye nga temusobola na kutuula because there is no money ye n'agamba there is no money ate akyogedde nga mwagala kumuggyako like because twaba obuyinza obujjawo president right katuganye nti mubadde mugenda kukola kiteeso kyakugjawo president n'agamba there is no money oba mwagala kungoba namwe temujja kutuula namwe temujja kutuula because there is no money minister of finance yazeeta so netusalawo nti members ba parliament emisaala gyabwe ne allowances that's emoluments will be charged on the consolidated fund right. It's not that it will not be drawn. It will be charged. In other words, there is no money. Charge ne drawn byanjawulo, yes. So zino kubaawo because it is a charge on the consolidated fund. Ekyo kimwe kyokwe tugamba president ayinza okusalawo n'agamba buli mmaka wa parliament bamuwe nusu emu 1 shilling just nga yagala kubalemesa netugamba therefore okwante mwamaaso g'abantu you are the eyes of the people mwesalirewo omusaala so parliament I think ye mukozi wa government yekka ayesalira omusaala gwafuna they can determine the nga reason eringa tetwagala president agambe nti olwokuba temumpagira therefore buli musaala siringi 2 per month kati therefore abantu ne badduke parliament so question eri nti ekigendererwa kya CA ekola constitution bano ababaka bakituukiriza kati oyina ebyo byonna osobola okwegulira emmoloka osobola okuwa omusaala gwonna gw'oyagala then ku lwaki weetunda eri president ng'olina obuyinza obwo byonna ng'obiina everything is there then why do you sell your soul to the president lwaki ofuuka prostitute eri president now so now I think that should be the debate. Now, ekyoga nti omubaka abeere n'ebyokukozesa okukola omulimu shouldn't be the issue. Nze ne bwogamba nti buli member wa parliament bamugulire helicopter fine mugimugulire but question eri nti kiki ekikuvaamu is it of value do you work because the president ayina helicopter ayina ennyonyi eneetambula neegenda wabweru naye bw'ogenda wabweru n'ennyonyi eyo kiki kyoleeta because the waffe ngoba ogenda kuyigga to hunt oba ogenda kusaka to look for food emmere eriwo gwe bagiwa ggwe wagenda okuyiga agenda okuyiga kati abeeka ne basigala nga tebalina mmere because ogenda kusaka kati gwe president bwe tubanga tetuyina naye nga gwogenda okutuleetera obugaga kuva wabweru oba kutukuuma akaliwo akatono tukakuwe naye question eri nti ogwo omulimu ogukola. So do these MPs bakola are they working? So your issue teri ku musolo teri ku ki it's not agufuna because bayina okuba na byonna ebyetaagisa okukola omulimu. Question eri nti do you now abantu babatemula muli awo mwebase environment bagimalawo muli awo mwebase n'amatala ge mukola rent ga kisiru 3 ate mwetunze gama togaagala ga kisiru gama togaagala amateeka. I don't know, there are some really what laws they bakola no langa really they are silly laws. Yeah nga literal laws. I will give an example. Some of these policies oli atekawo police where you have an urban area nga walimu factories wayina okubeerawo crime therefore oyina okubeerawo ne CPS Central Police Station then awali crime oyina okubeerawo ne court
right? Then awali court olina okubeerawo ne prisons naye olwokuba nti bano the suspects olina okuba nga obaleeta mu kooti byonna birina okuba nga biri kumpi kati kyowalaalozera teri wala high court teri wala ne cps eri mu kibuga now kati gwe n'obuuka eri ettaka lya luzira noga ngenda kulitunda kati bw'onaatwala abasibe abagenda okuba nga bawoleza wano cps n'obasibira ero ku njiri how are you going to be doing it daily olwanta obwongo mwebwe buli 3 awali industry awali urban centers abantu obwongo mental diseases mental illness stress n'ebirala bireetawo mental problems obulwadde bw'obwongo and not obwongo mind obulwadde bw'ebirowoozo kati n'osanga nga abalalo beeyongera so olina okubeerawo n'ebutabika actually ebutabika gy'olaba eri ku level ya Mulago it's a referral hospital it's a national referral kati na wootadde omulalu ate tolina kumuteerawo kisenge alina okwetala because that's also part of treatment now bano including ne family y'omukulu ettaka balikwata ne balitematema ne balitwala so now why should I pay you OTT when you have a part-time thinker so that's what the problem is now balese iPad zino zabadde ayogerako to cut costs mpapula bazikendeze because bw'oba olina okumuleetera order paper olina okumuleetera policy statement olina okumuleetera kiri cheaper okukiteeka ku iPad via the internet I agree Kadaga kyeyandabadde atukolera leero yandabadde atulaga tubadde tufulumya ceilings bweziti pa financial year mu kufotokopinga mu kubindinga mu stationery n'ebirala now ever since twagulira iPads tufulumya bweziti therefore twa savings right but the other question eri nti bye babateera ku iPad babisoma because the other day nalaba ng'oyo ali mu cards azanyirawo cards at leisure you can play cards ku iPad yo but why do you get leisure ng'olina okuba ng'ogoberera these ministers ogoberera ababbi ogoberera ki so problem werinze in my view si kyetuwa MPs kyebamira my problem is output ekibavaamu and nze mbalaba nga kaloli because kaloli emira nyama ogenda okutunda ku magulu gaayo nga kyoka oba emize ennyama oba emize mayinja output is kyoka ate yo tegira eteeka ku magulu so these MPs they're just extremely very selfish abayina obuyinza obwokwewa sente ate be bagende w'omukulu so they are not doing their job so question should be tunuulire do we get value for money out of these MPs? And my answer is absolutely no. Honorable Rwomushana nyambako ati olwaki onagamba I don't agree with that decision and I'm going to investigate who took that decision. Haliwa. Nga yali in charge of the government ya collapsing. Katebera ku social media obachi kasita kivaayo nga kiri hoti ne kimu even they don't want to fight waves. Kasita ekintu kijja mawulire nga kyaweevu kyamaanyi munange ndeka kati no the population you know kujigayidinga tell them the truth and and he's right bobo ompadde iPad nfunireko data nongerako data and there is a law of OT of tax nti bakublokinze ne wango inako now who is the loser if this MP does not babanga nga oteji gaddewo na atabisoma now who is the loser it certainly is the state so the fundamental question eri nti so omusoro bwe gubanga mubi then guveewo across the board but now the question eri nti sento nazijjawa that means ogenda ku raising either mafuta buli kimu kyona kyokola by the way even nazine empapula zebawandikako ziriko omusoro the papers is bawandikako ziriko omusoro so are you going to say party y'omusolo eyo ombaka alisasule so to me bayagula amawulire then omusolo oguli ku mawulire nagwajja agusasule to me that's not an issue but wakwanti kati bija social media bichi ne rufuko olwali then nayo nafanana ngabo that's not how they manage the state is run on truth is run on facts so I have no problem nti MP bamuwadde byokukozesa question eri nti gwe babiwadde abikozesa ki
That is where the issue is. So kyogamba nti mukulu Museveni moloka gye wamugulidde agenda agule emipiira agiteekeko. Doesn't make sense. If the head of state is entitled to a car, jimuwe. Naye question eri nti bona jimuwa, aliyakati naye asibe musawuna ne Rwomushana. Usayenge moloka ya mukulu Museveni epaki ize kusawuna nange mwenye tayana heja aliyayota. That's why the difference is, so do you produce? And my answer is, they don't. What do you get? There's a breakdown in government. Which one? When Kuza speak of Yagami, system very broken down. And what do you you see, mean? it's waves and zero social media. We understand say kutwala. Nazi responding to. Yeah, no ngaba nange nasibitegera. They're fungenda ku investigating because oyagala mugalo wa no ginyonyole. Either bochibanga chibi chijewo. Face the truth. Because the truth is these MPs or you know okubawa either you know kubawa empapula or you know kubawa iPad. Gwe iPad go waisa wekiteso ogibloke nga waliko internet. The only thing I needed to investigate is when do you use the iPad ogikozesa nga olinaka mostly gobanga olina okutukosa ku Parliament ku parliament lwaki then tebabawa wireless bagina ndo Wi-Fi yes honorable Wali ngawe kugambye muno basamu simu card eyo ejirako data so which is data ya gebateka kuno ye engine ya iPad without data tekola no busimu bafo bulindowooza no airtime kati oli bwagamba nti ngenda kuwa akantu akana kuyamba mu office MP is an office itself ye nyini office wabuli wantu wonna wali alina okubanga akola so obogisomeddeko waka nga tonnagenda ku floor that is your office your office you are an office you are moving office akati kyebatadde kuno tosagenda ng'okyawula airtime mwawulemu omulala mukozese waka omulala bwe mbasindikira mukwano gwange ekifaananyi gamba ekintu ekimu kiri naye ndooza ng'Olwomushana bwagambye nti eno era gye tulimu you create news. You can create news out of a small thing. Kati nga bwe kugambye speaker cannot be consulted. Kati nga ku kino nze ndaba nti ku bintu speaker byalina okukolera eggwanga bino alina okugenda eggulu agende ekisolo alabe bino ebitambula mu maaso atuuze parliament buli lunaku nti atajja kugenda abuuze nti emmotoka yange amafuta eganywawo ani yawadde tenda is it Shell is it Total ekyo anti kati kikujengama nti gwanga lyafa if the speaker has time kulowooza ku ekyo then you know you are a big ali ekizibu akati ebyo n'abamawulire bandimusonyiye ne babuuza clerk naye kati bayinza okuba bakimukubyeko namugambe waliwo obuzibu bwazze ti kati ababaka tugenda basasulira OTT kati nalowooza nti n'amasimu gaabwe agawaka mugenda gasasulira OTT nekino ekyo tolina kiteeka mu perspective ne bwoba obuuza kibuuzo ng'owamawulire kireme ate buli kyayogera ennaku zemugamba it has gone viral kati naye agenda okwekanga nga kigenze viral and she's overwhelmed naye nze nkugambye nga bwe kyogera nti eggwanga tulina difugira ku mazima bakireese oba kireese mawulire tukinyonyole nga bwe kiri don't beat about the bush tokisiga kazigo tugamba nti ate bannange musonyiwe ate nange saabitegedde no kiri nti akantu kano kanywa amafuta ge kanywa bagayita data ffena tumusasulira ki omusolo and it's the property of parliament era bwe bagamba nti kasule taliyo ng'akantu nkabaddiza okunyanga nga bagambe nti kayatise ne bagamba nti it has gone beyond its usefulness tikafudde naye ka parliament amaaso ku bwanga program nze Stephen Danstan Busulwa honorable waliwo concern mu bantu yadde njiwulira na social media ntanso njiwulira wabadde mu kuziika abaana ba honorable Kibule waliwo ekigenda mu maaso bakuba omwana ono suspect ku bya Nantaba waliwo yo vuka sebuli mene reward tulekalekana mwa ani amukubye ba oda yajide kusimu na kubona afa ebisirika ati bana abana bali babiri bato omu nasoka nagwa mu kidiba bano omulala nagwa mu baba bazze babiri nga bekutenga bazanyira bagwa mu lumate ne bafira lumu storage mwajifunye muteyo era police etusewo
nga tohatinze family kubanga kati family is a public figure. Yes, public naye era twetaaga okuyamba. Ali mu bujiji ate waliwo bagambye nti waliwo ebintu bingi byabadde nnyo ku social media sigibeerako nnyo nga binsalutinga nga bivuma, so twagenza okuziika kuba wano mu Buganda abantu kati ng'abalongo nga bafudde babaziika kumpi ssaawa 12 kati nze nagenze kusanga 5 nenvaawo ku 9 nga nebineetagisa sipiika ngambye nzigalewo olukiiko lwabadde mu paalamenti omwo. Kakati twanakuwadde bunakuwazi kuba kati nga twali tufiiriddwako kuba public figure, naye ebigambo ebyayogerwawo abantu nga boogera ebigambo nowewuunya n'okwewuunya kati tuli ku kiki kati tuli wano naye tetulina na mmere gye tulya, ng'olaba omuntu aleeta emboozi ku muntu, abantu bakaaba, abalala bakaaba mmere kale senga abadde mulamu senga n'omunge yatugulidde kati oyo ayogedde kyekyo nti wano tuli wano tewalina mwenge kukufiirwa, so tetwayagadde kwejja mu kintu ekyo kubanga buli omu kimugwako. Kakati omwana oyinza omuleka awaka, kati ffe tulina obwana obuto buvuka buddukadduka nekasala ekkubo nekava gye wakalese nekasala ekkubo nekagenda, oba oli eyo nga baga nti akaana kakoze eki bakatomedde. So kati embeera ntitwagala gitwalamu nnyo kubuuza bingi ku baana abato betutasasobola kulaba kugana tetunakuwala bunakuwaze, naye tusuubira nti poliisi nga yo bweri ejja kunoonyereza ate bwenebaako kyetuuseeko ejja kutubuulira kuba balina bye bakutte ababeera awaka. Of course obulagajjavu bubeerawo. Ze nazze ewange nensanga akasajja kange tekaliiwo kavuuka kamu, nimbuuza omuntu abeerawo nti waaya akaana kasajja kae kalulida, naga nti simanyi, nawulidde kagamba kagenze ku kisaawe, nimubuuza wano waliwo ekisaawe, kati nenteebereza nti kayinza nokuba kagenze mayiro 3 kuba genti agenze ku kisaawe ayinza ku kisaawe gyekiri. So obulagajja bubeerawo mu maka, abantu ne beerabira bye balina okukola, emmere bazisiriza bulijjo, ennyumba zijja bulijjo, so kyetaagamu kugumiikirizaamu ndoza tulabe mu maaso awo. Olayini egamba nti yinza okuba teyabadde normal drowning nga wesoma mawulire babbidde mu mazzi badde babasibye wamu ne babbira lumu n'obuteerabira. Tulinako ne baminisita baffe, former ministers sekitoliko mutabani we yagwa mu kidiba, onabona nkabiri oyo nzijjukiramu nga mutabani we ndowooza niye yagwako mu kidiba. So ebidiba bino ebyawaka bitaaga beesaanako eriisa ate eryenkalirizi, eriisa ezibu ennyo kubanga ne puulu yennyini nebeebera mu woteeri, ne woteeri eteekwa okubanga eddakiika yonna etunudde ku puulu eyo kubanga oli ayinza okujja. Nze nasomera Busoga College mweri, naye abantu bajjanga n'atambula neyesuula mu Nile River nga muntu oyinza okulowooza mulamu naye ogenda okulaba nga aguddeyo kati kiki. So nga tuwulira nnyo stories ezo, abantu ne bajja n'atuuka awantu awo neyeyambula engoye nolaba nga agenda. So ne mu puulu ezo ziri mu woteeri eziri mu maka gaffe, omuntu ayinza n'okujjamu n'akoleremu ekintu ekyobulabe. So zirina okubaako amaaso agatali ga bulijjo n'okwegendereza, naye oluusi engeri gyebintu gyebiri bya leisure oluusi tugayaala. So Masiko Gwanga, Honorable Kasule Sebunya, njagala kuyita Honorable Rwomushana ku nsonga y'abaana abo naye tugenda kutandikirawo nga amaze okuvaayo. Njagala kuwulira security expert ono kyagyogerako. Masiko Gwanga amala okuva eno tugende mu maaso. For lovers of the game, this ought to be some game. Interlands are going 10 points clear at the top of the table. They're going 16 points clear at the top of Serie A. Top of the table. Raheem Sterling gets Manchester City daylight, and the start of the second half was wonderful. Continues. Salah. Aguero. Take your front row seat as this season reaches its climax. Brilliant save! Who will defy relegation? Killer blow for their season! And who will be crowned champions of Europe? Thought you'd seen it all! The Serie A, Absolutely top class. the FA Cup, La Liga, It's beyond and the Premier League. The only seat to experience the most dramatic end to any football season is the one you're sitting on. With Supersport, your world of champions on DSTV.
Yes, okay, katandika butandisi ne M10 fall in love. Era nga tuli mu kibiina abayizi abamu bali ku byabwe. Okola ki Dismas? Bino bimboye. Sinnasomesebwa ku movies obwakabi nga bwenda ba ku YouTube channel wange. Buli bukola. Temunansomesa ku bumuntu woka. Waliwo bumakalena n'ekibiina ky'abaaki. Temulinawo nana. Nzani wama. Saba gambye nze Dismas. Sanyuseyo baraba. Kakati kansomese. Nyumirwa internet ne MTN. Nyiga star 15 star emu ash. Nawe okigali nga Dismas. Onyumirwa internet bundles ezalayisi mu Uganda wonna. Omwoleso gwa Buganda 2019 gutandika nga 23 ogw'omukaaga okutuusa nga 1 ogw'omusanvu mu Buganda Expo mu Lubiri. Tugenda kwolesa ebyobulambuzi, ebyobulimi, obulunzi, ebitabo, ebyobutale, obwegasi, ebisolo by'omu nsiko, amasina g'ekinnansi, emisomo egijjudde emiganyulo okuva mu bakugu, ekyoto, emizannyo gy'abaana, ebisanyusa ntoko. Wali olabye ku njovu live ku luno tosubwa. Okwewandiisa kugenda maaso wali ku Wankaaki wa Bulange ku dduuka ly'ebyobulambuzi oba ku essimu noti 777 253 oba noti 7 noti 4 noti 28 392. Omwoleso gwa Buganda 2019 Ssaabasajja Kabaka asiimye okuguggalawo nga lumu ogw'omusanvu. Mujja twolesa ebintu byaffe eby'obuwangwa. Guteekeddwa Buganda Heritage and Tourism Board n'ebitongole okuli eky'obulimi okunoonyereza n'obwegasi. Guwagiddwa KCCA, Bank of Uganda, Legends Promotions, UTB, Stanbic Bank, Centenary Bank, Uganda Wildlife Education Center, BBS Telefina ne Tabasa Pharma. Wali walayi ofira mu kyoke kyagonja kukoze nkulunda mbizi tamale bwali butamanya ne bwe nazuula pigigulo byonna byatereera olumala okulya nga zeeyagala labalaba pigigulo kino kirungo okiteeka mu mmere yonna ey'embizi kiyamba embizi okukula amangu ate nga zizaala abaana bangi ate nga tezifaafa kiyamba embizi eziyosa okufuna amata amangi ne zikuza obwana nga